Thank you so much for watching Bobi Television Uganda. Of course, Yonna gy'osinzira okubanga otulaba nga kussa n'okutuwuliriza. Olunaku olwaleero, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu avuddeyo n'areleasinga date oba n'ategeeza bannayuganda olunaku lwagenda okudda wano e Uganda. Era n'ategeeza nti mwewale abo bonna oba mwegendereze abo bonna bagezaako okugamba nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu tagenda kudda kati mu ggwanga lya Uganda. Bobi Wine abagambye mbegendereze era abo si bannankyukakyuka. Newankubadde nga bayinza okuba beeyita ab'enkyukakyuka, abo si bankyukakyuka. Abagamba nti tagenda kukomawo mu Uganda. Wabula ategeezezza nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ategeezezza nti wakukomekkereza okutalaaga amawanga g'abazungu ng'asisinkana bannayuganda bannankyukakyuka nga bwe muzze mulaba wabadde Canada, yonna gy'agenda okuyitira. Agambye nti olunaku olwaleero His Excellency agambye nti wakukomekkereza okutambula kuno okusisinkana bannayuganda era nga agenda kukomekkereza n'eggwanga lya South Africa, era nga agambye nti olunaku lugenda kuba Lwakubiri ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogujja ogwa October, wagenda okuba nga asisinkana bannayuganda bannankyukakyuka abali mu Johannesburg e South Africa. Era His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ayongeddeko n'agamba nti ennaku z'omwezi 4 olwo lugenda kubeera lunaku Lwakusatu, wagenda okuba nga yeegattibwako bannankyukakyuka oba abakulembeze ab'omu mawanga aga Africa wano okusemazinga Africa okulaba nga batuula ku round table okubaako ensonga ze boogerako nga bo abaagala okukomyawo eddembe mu nsi zaabwe bonna gye baba bava. His Excellency era ategeezezza nti wano wagenda okusinziira asabye bakulembeze banne abalwanirizi b'eddembe ly'abantu mu mawanga gye ba ngeri ki gye basobola okutemamu empenda okulaba nga balwanyisa abo bannakyemalira abeekuumidde mu buyinza. Bobi Wine oba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ategeezezza nti oluvannyuma lw'okusisinkana abakulembeze ab'okwano okusemazinga Africa ng'ennaku z'omwezi 4 lujja kuba lunaku Lwakusatu olwa wiiki ejja, olunaku olwokuna ng'ennaku z'omwezi 5 lwagenda okuba nga akomawo wano mu ggwanga lyattu erya Uganda. Wabula bana struggle abaterya ntama okuli Honorable Lutamaguzi agezezzaako okutegeeza abapoliisi nti balekeraawo okupanikinga oba balekeraawo okutya ekigenda okutuukawo nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, wabula n'abasaba bakuume emirembe nga bwe baakiraba e Luweero nti abantu baali bangi bakuŋŋaana mu bungi but tewali n'omu yafa era tewali n'omu yafuna buvune. N'olw'ensonga eyo abasabye bakuume eddembe nga bwe guli omulimu gwabwe. Agasseeko nti era bannayuganda abawererako ddala akakadde kamu abasabye bonna beeyiwe ku Entebbe International Airport okulaba nga baaniriza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bamuyingize ekibuga Kampala basobole okukyeramu enfuufu yonna na buli kafankunaali ajjudde mu kibuga Kampala. Don't forget anti tukuŋŋaanira ku State Square. Bamanyiiwo n'abagambye mu vidiyo yange esembyeyo nti ekifo kya State Square kiri in between Nakasero State House ne Parliamentary Avenue, era nga oluva Entebbe direct tugenda ku City Square okulaba nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ayogerako eri bannayuganda nga kw'ossa naki ekiddako oluvannyuma lw'okukomawo. Wabula tugenda kuba tufuna obubaka buno okuva ewa President Robert Kyagulanyi Ssentamu nga kw'ossa ne Honorable Lutamaguzi. Tugenda kuba tusooka n'obwa Honorable Lutamaguzi n'oluvannyuma tukomewo tukwongere obubaka bwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Remember, you are watching Bobi Television Uganda. Nga njagala okusaba bannansi ennaku z'omwezi nga 5 October public holiday, President waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu enda kukomawo mu nsi yeewaabwe ng'ava e Bulaaya gy'abadde
Nolwekyo tusaba bakulu aba state, please don't panic. Don't panic. We are seeing a lot of panicking everywhere. Nekishawe kyentebe mujjewo security. Mugize muti please don't panic. His Excellency Robert Kyagulanyi Centre is coming back. And on Thursday, 5th October is going to be a public holiday. And public holiday si abali abatalaba naye abenkyukakyuka. So nolwekyo tetusuubira abantu wankyukakyuka genda kukola ng'omukulembeze akomawo mu nsi ye gy'abadde ebula. Ekyo maze okukirangirira bw'oba oli weewa Bulemeezi oba oli waawa 5th October is national public holiday for all Ugandans abeetanira enkyukakyuka. Era sebo naawe tukwetaaga okulaba namwe muli baddembe okudikiralinga eyammwe n'eno yaffe ab'enkyukakyuka. So eno yaffe oli waddembe gwe obutagifuula tetukuyise sebo mprotekitingaako. Bana abanyasi nabayita kuba mpulira ebigambo bya bingi kankikomya abanya sijja kukeni lukyamuza akwogerako ak'ebyettaka. Abantu ba Buganda, if you are not very careful, you have to escort your own home. Ngamba abantu ba Buganda zino groups endala ezijja wano zibatiisatiisa mbu bw'oyogera ku Buganda oba ososola mu mawanga, please buli omu alina gy'ava ewaabwe temuzibiriza. Ebiseera gye bijja abaana bamu bagenda kuba tebalina we babeera kubanga nammwe abalala abamu musazeewo kuba compromised olw'obusente n'obutategeerekeka abamu bwe tubalabamu wano wammwe tewali alina kubatiisa buno obugulupu bwe twabugenda bubatiisatiisa bw'oyogera ku bintu bya Buganda oba ososola buli omu alina gy'ava. N'olwekyo ekyo nkyogedde olw'okuba nti ono omukulu ayogeddeko ku kintu ky'ettaka. Tuli bubi abantu ba Buganda naddala bali mu Kutokota amateeka weegali naye tegakyakola kuba mujjukire gurupu z'abasaatuusi zisazeewo okutuyimukiramu okutwala ewaali ewaffe. Gwe yeebaka otulo weebake naye tubakubira omulanga naddala abavubuka bambi temubongoota. We musanga gurupu z'abasajja abakulu ezibongoota olw'okulya n'abalalala babagabiragabira dda abakazi tebakyategekeka balyawo babawunzawunza dda n'abalala olw'embeera y'ebakubye tebakyategeerekeka. Gwomuvubuka tobongoota with the time you have no place called home ng'abalala batutte ewammwe. Sebe ekyo nkyogeddeko mwaboogera mbwe twogera ku kigambo Buganda tuba tubasosula we are very sorry naye tetusobola kubeetondera wano ewaffe nammwe mwogere mwe gye muva era teri ajja kwogera nti no babasosola. Ebiro bye tulimu si bya bulijjo twongera okukibagamba mu bibiina by'obufuzi. Ebibiina biyinza okuba nga tebyetegese naye abantu beetegeka dda. Era kizibu nnyo oli okudda okugamba muninda kibiina gundi kindokole oba kinunule. They are now looking for individuals abalina omulamwa. Bwe muba mwagala okumanya ebiro bye tulimu kati musoma akatabo bakayita The Emperor is Naked. The Emperor is Naked. Ndoze sebo wali okasomye. Kakati when the Emperor is naked, we mumuzingiza buli side yonna, he cannot run away. Kubanga the Emperor is naked. Kati myonje tubasaba, please don't waste your time. Look for by individuals abali kumulamwa. Kubanga kakati buogama nti no ingire ekibiina ky'ebyobufuzi kino, ebibiina ebimu birimu bakaasa. Kuba mwenna mukimanyi si buli muntu nti abeera mu kibiina ky'ebyobufuzi nga yagala enkyukakyuka. Waliwo bannaffe abalowooza nti opposition mulimu kuba bakoleddemu ssente. Era kyemuva mwawulira ng'omukulu oli ng'agamba mbu by 2021 tewajja kuba opposition ne tumugamba buno obukuundikuundi bw'obadde ozannya nabwo diiruzo ng'obuwa ssente ne bujja bukaaba emisana ne buzannyira ku bantu waliwo oli gw'otagenda kugula. Agenda okuyimirira era ndowooza mulawo omusajja oyo gwenjogerako ndowooza mu mayita kyagisentamu buli wayimirira n'ab'emmundu bakankana ne badde eno ne boogera bino ne bakolima ne bateekawo amateeka agatabangawo kati nebunyiza n'ekisawe ky'entebe ffe abakikozesa abagendako ebweru security bagijja bategedde nti ajja bagitadde eno wansi bano basanga boogera bino bali kutoki ono ayogera bino bano babayita mu state house tukoze tutya tutwala twabagamba you can fool some individuals in political parties but their individuals will not fool. Era ensonga lwaki ffe tubeera wano so omukulu John K. Muchamu ebaza His Excellency Kyagulanyi
I imagine a Uganda without Kyagulanyi Ssentamu. Nga bw'omanyi ebibiina byaffe bino ebifaanana ennaku zino. Ne bayita eno ne bazannya ddiiru, ne bayita eno ne bazannyira ku bwongo. Abalala bakaaba omukuba atutwala n'eri batema naye eddiiru. Twababuuliranga emisana kuba tuli very open n'abakulu bano. Twabagamba nti abakulu bano balina missoni zaabwe empanvu. Esooka baagala kukola mu Bwakabaka. Ekyokubiri balowooza nti buli muntu ali wano musiru okujjako bombu bwe bategeera. Era ensonga lwaki mukulu Museveni ajja n'akubuulira mbu waliwo bbomu Kyagulanyi bw'atambula olwo bbomu ne zirabika. Bw'afuluma n'agendako ebweru bbomu ne zibula. Bafande omukulu yagenda ebweru bbomu zammwe zaabula siwulirayo n'azoogerako. Mutabani wa mwami Museveni bw'aba ataaje ebimyufu bino byendaba muyitawo ne Kazinga olumu ne mutagalatagala nga muwulidde nti atalina mundu ayitawo ne bw'obadde byelikopita ne gana amalala gonna ge tulaba mukoze ku bannansi nti mwe muli bakitalo nnyo mwe mulina okuba abagagga mwe mulina okulwaninga everything nti simanyi mwakola wano Obwakabaka bwammwe mwe musalawo nattibwe onamulamu mwe musalawo no tumuteekeko omusango. Your time is up. You will regret what you've done to Uganda nizi kubanga ffe tubabuulirawo ng'obule bikyali tetwetaaga ekiseera kyammwe kituuka ate butandika okukuba omulanga because your time is up. Era ensonga lwaki ffe mutulaba ffe ebiseera ebisinga tutunulira ebibiina byaffe ebyobufuzi nga mubadde mubiravu because tumanyi baplayers bamwe abamu ababasambira naye ate si buli kibiina kya byabufuzi nti kirimu basajja bayimiriddewo. Waliwo ebibiina bingi ebirimu ba individuals abayimiriddewo naye waliwo era ne betumanya abali mu kulya nammwe abo abazzenga babasambira emipiira emisana ne boogera ne mubawa ssente ku akawunti zaabwe kakati amusobola okubawa naye abantu bo bali ready okwenunula. Ffe tetutunuulira 226 kubanga yatunyagulula akalulu kaffe mu kulonda okuwedde twalonda Kyagulanyi Ssentamu teatulinza 226. Era ensonga lwaki nammwe mukimanyi muliwo mu state illegally. That's why you are panicking all the time. Nemudendo simanyi tribalism lo mubuza ate tribalism eriwa nti bwe twalabye oli ng'ayogera mbu simanyi mbu mumanyi bano kye baagala okunkola mumanyi ekyokola nti ate bwe muba temumanyi nti temulina kye mugenda kola Kyagulanyi Ssentamu. Why are you panicking with your statements? Nolwekyo se mukama wange nze ndi satisfied abantu bo bamanyi kye beetaaga. Mwabali mu bibiina by'obufuzi ne bwe mugenda eri ne mwetunda ne mukola ki people are ready. His Excellency Kyagulanyi Ssentamu one time made a statement n'agamba ebiseera bigenda kutuuka ng'abantu bo bennyini be bakulembera abakulembeze okufuna enkyukakyuka. Era ensonga lwaki mulaba bwe twabadde tugenda eruwero mba wakyakulabirako kubanze gye nva abyewo abakulembeze bameka abakulembera oba gwe bawadde ssente. Ono mukulu yabadde kololonga bibasi babisomba sibayi mutwalo gumu kitundu n'okusuubiza sibayi biki. Of course ne tumunyonyola nti 37 years ofuza abantu nga bali mutulo bebase kubanga you have never won any election ever since Museveni wali competing nga mukalu towangulangako kalulu. Kakati bano ababadde beweebasa ne tuva mu kulonda n'obawo obusente n'oteekawo ttiimu y'abasajja abajjanga ne bakulangira buli kaseera ne tubeera maziga kubanga okimanyi totaddeewo leave out. Kati ffenna tuli mu kabiga n'abaana abakuli ku lusegere totaddeewo exit. Twagamba mukulu Museveni create your peaceful exit. N'agamba bano abali mu NRM buno obukundikundi mbu ye talaba muntu mulala yenna mu kibiina kye NRM asobola fuga Gwanga lino okujjako wafamire ye. Era olwaleero n'akola ekyafaayo nti mutabani we yeyekka mu majja akkirizibwa okgenda ng'akampeininga abasirikale abalala n'okampeininga enkeera either bakunyiga oba ne bakuteeka mu makomera. Don't think that all silent arm officers are fools. We know your plans but you never accept nti muleke gwe Gwanga lyaffe nga mulitambudde. Era ensonga lwaki John Kennedy lukyamuzirawo enkugamba kubanga naye walaba emunyenye ng'eyakira magere nkwebaza yegwe omukuba wise men abalabanga emunyenye yaka era tetwongera okubasaba please temudda mabega. Kakati bulwe muvaayo ne mulaga ekinyusi n'abaana abagamba nti ensi ebeetaaga ate ogenda okulaba nga batagala badde eno bwe boogera ebigambo ga badde eno simanyi batusosola batukoze eki ne tubabuulya nti bw'oba owulira nga wano bakusosola Uganda ngazi nnyo exit eri peaceful naye naawe okimanyi nti mwami Museveni yeggalirayo buli we tubuuza nti exit ye egenda kubeerawo
n'abali mu makage nga bagamba mbu tebagimanyi. That has been all for now. Oyabadde Honorable Lutamaguzi Ssemakula, omubaka omulonde ow'Ekawempe. Naye nga singa ekibiina kya National Unity Platform kyalina ababaka bwe batyo, mu nsonyiwa okuyingirira Honorable Mpuuga, but he's so silent. Newankubadde nga waaliwo oluvuuvuumo olugamba nti yalya, but anyway we don't care, and I'm just wishing singa Nupi alina ababaka nga Honorable Lutamaguzi singa twatuuka dda entebe mu ntebe. Anyway, that has been all for now. Thank you so much for watching Bobi Television Uganda. Don't forget to like, share, comment and subscribe to this YouTube channel. Remember, this is Bobi Television Uganda. We are everywhere and always. Stay tuned.